Eno embeera gye tusanzeemu abatuuze ku byalo Kaddakiro ne Katwe ebisangibwa mu ggombolola y'e Kamenge Empigi nga bagogola n'okwanika ebintu byabwe ebyayonoonese oluvannyuma lw'enkuba okutonnya nga gye bagoba mu ggulu. Okusinziira ku batuuze, enkuba ebadde erudde nga titonnya era yatandise kusaamu endowooza olw'eggulu nga tebamanyi nti egenda kubafuukira ekizibu. Ebitooke byonna teyatulekedde, tuyolekedde enjala naye tubadde tusaba ku buyambi. Tubadde tuva mu nnimiro ntandika abaladde mu nnyumba nga beebase eky'omukisa nti twabajjeeyo. Egamba Mukama ye yataasizza obutafiira kwegamba mu nnyumba omwo naye enkuba yabadde mbi nnyo yabayisizza kwegamba. Mu nkuba eno ennyumba eziri mu 20 tezaalutonze. Mabati ne gagenda nga tugalaba tulina abaana abatuddusizza mu nkuba kugenda walandiroodi naye ebintu byonna byatubedde mu era tubyandikibwanisaawo. Abaana tunakumanya wengenda kubasuza naye nga kubayaza tetugyetegekedde. Nga bwe mulaba emifaliso wabweru, ebintu buli kamu wabweru, nti lwaki babuliddwa babisanga ennyumba yonna ejjudde amazzi etobye era ne tubibikirako obutundubaali nga n'amabaati gagenze. Bangi ku bano aw'okusula baasabyewo busabi. Abamu basobodde kuteekawo obutundubaali ne basulamu, abamu ne basula mu biyungu by'abaneiba n'abalala abalina obuzigozigo ne bayambako okubeera nti basuza mikwano gyabwe abo bafunye enjege eno. Yo emmere enkuba yagoyezza eri nedda ne mukati. Emmere yonna eri ku ttaka, ebitooke byonna byasaanyeewo naye tusaba ku buyambi nga ffe wakati nga naffe tubadde n'obuyumba bwaffe obwo. Obuzibu bano babutadde ku kwonoona butonde bwa nsi naddala okutema emiti nga kati basaba gavumenti ebayambe okubadduukirira. Era gavumenti etuyambe erabenga etuwa ku ndokwa z'emiti kubanga kiraga nti kino kivudde ku butonde bw'ensi okubanga bugoyezeddwa nnyo. Kati twasizeemu omwo nga tukuma ebintu, abalala basize mu banneyiba n'abana tubasindika mu banneyiba baffe tusulamu nga tukuuma ebintu. Mu ngeri y'emu n'abawangalya mu disitulikiti y'e Ibanda mu muluka gw'Ennyamaleebe nabo enkuba yabalese beeyaguza lujjo. Deusi Byaruhanga ssentebe w'Ekyangando mu ggombolola y'Ennyamaleebe agamba tamanyi kyakuzzaako kuba abantu abasinga mu kitundu kye balimi nga kati ekyokukola bonna tebalina. Ayinde kugambira tiine olukubasa kuleba omusiri na gumwe kandi tutukine ndobo y'okubasa kutamu kugira ngo tugaruke mu sizoni so nibeetaaga obuyambi bari aho nibareeba tibine ekyokukora. Ye Kyauti Hawa Nanywera akulira essomero lya Kyangando Primary School agamba ebibiina byayononeddwa enkuba nga kwotadde n'ennimiro y'essomero. The learners are not learning so seriously because this block was comprising of 3 classrooms. Now all those children, we have to sit them under tree. N'essomero Crested Junior School nalyo lyayononeddwa. Eno abatuuze bakyalemeddwa ku kyokuzzaako kuba ebintu byabwe byonna byayononeddwa. Kyateere ndalaalamu kyagaruka lyashenya n'ekiyungwe na n'enju ya muzaani wanje yahamiisho narombeka n'ekizimbe nakiherizinde nsigize kukyakaara.